Umaze the manager Yusuf, compliance manager Happy Boys busega. Yeah. ebiri mu kutambula ku mikutu emigatta bantu bagamba nti ekifo kyammwe kyayidde tuli ku ki? Of course nga bwe mulaba ekifo kyayidde naye abantu ab'emitima emibi naye kirinamu advantage entonotono nti tebagambye kabalabala. Of course I have to talk about a big bar because we're a big brand. So of course mu industry tuli b'amaanyi. That's why I think yapostinze just okukola ki nenga ngenda batambuza around mulabe ebbala nakatwano munsanze ku mulimu tewali kyayidde. Nafe amawulire gatuliddeko okugwisa nga mukaaga nga bali postinze social media but we are okay. Kino mulowooza kirekawo ebbaala yammwe okuba nti batandise ogyogerako abantu tebaate kugijjamu nga batandise ogyogerako ebyo nti ebbaala yayidde nga tetennajja? Of course tegaba mawulire malungi omuntu bw'aba akiwulidde naye nga bwe nkugambye brand eba brand tuli banene so abantu abamu bakikola olw'emitima emibi egyo naye nga kirinamu ekirala side endala. For example tulina branch 3 Namasoba yasooka egenda myaka nga 9, then this one about 4 years actually tugenda kola anniversary, then of recent tulina yettula. So omutenzi ogamba Happy Boys y'ebusega yayidde oli abeera kawempa amanyi yettula message abamwereza nti n'ebusega waliyo Happy Boys oba olina Namasoba nga ate tamanyi nti waliyo eyattula oba mutegeera kyeŋŋamba. So in a way kikola ki tumanyika oba nkigambe bwentyo. Okay, twogere kuba nti abo abantu abo bali mugenda nga banoona erinnya lyammwe mugenda bakola mutya? Mulina nteekateeka ki ku abo abantu? Of course nga bwe mugenda okulaba muva mu media so mujja kiraba nga bye bagamba si bwe biri. Temuna kye mugenda gamba nti mubanoonye mbaguleko emisango mugende ku poliisi mugenda baleka bule ssaawa? No, we are considering options naye nga bw'omanyi social media ebintu ebimu si byangu, like kuzuula who did what, but we shall have a meeting and then think of options. Ina gye tujja mu biro kuba tuli ekiro bali aga you know we have not doing, but this one is just for inspection. That's another kitegera notegeka obutebe ekitegeera ekiro nga wazze biba different. Hope that's enough. Kati gwe abadde agamba mbu abantu bagendawa tukwata busiwegi naawe sirikutte Umaze mugamba nti mmwe aba Happy Boys mwenyenyini mmwe abali mu bikola bala tekyalina bakasitoma munoonya bakasitoma. Ekyo si kituufu obeera wa nnyabo kubuuze mbeera ntebe obeera ntebe okay naye nga bwe bagambye nti busega talk about my busega just move around oba ojjeko wano ku lunaku lwonna olaba obaddala tetulina bakasitoma kubanga Monday tubeera ne I'll start with Tuesday. Tubeera bucket night tubeera bucket night yamwe bayasatemeka Wanji? Bayasatemeka bucket night. Bucket night depending on the beers you are buying kubanga sida bakola nechi but it's 20,000 ekitegeera naye different types manoff ayawukamu awo sida maybe cheaper. We have crowds. On Sunday we have a band, Saturday we have people here, then Tuesday we have bucket night, Kurokuna together comedy, mariachi, maulana and depending, but we have crowds.
there's no doubt about that. Kyova nti n'abaana abakoze kino bagambye nti Yusuf Ba God Band oba Peters Ba kubanga bajjaga Peters Ba yeriwa bamanyi bogamba Happy Boys kiwawaaza ekizino era bajja kukola kitegeera nti badde bagamba mbu mwogeddewo emutu ebusaga naye nga mwagala kugamba abantu nti netula waliyo branch